nga Segirinya ali mulwadde ng'alaba ggwawo ate alaba omwogezi w'ekibiina e Kampala amukuba bukubi n'amulama era Waiswa Waiswa omuliro gwaliko ogumanye gwe bino bye beefuula mbu boogera nnyo akasajja kakola wiiru public wiiru nti maama bw'olabanga Waiswa ku mukuziika kwange muyire enfuufu kakati ekyo ogenda kimenyawo oti amusajja yafudde wagamba yeekoza waliwo kansala omulala bamuyita Nusifa Nakato yagamba Segirinya bali ku Serena wali ne Sewanyana bali mu kulya sente zaabwe wa NUP oyo naye ali ku muliro anti kwagala views na kusanyusawo ekitiibwa Kyagulanyi kati eyo pressure eyo nze sigisobola kyovula mazina gano okunzanyisa nga omulalu ku stage kati ogwo omulambo ogwa Segirinya gwina okuba mu kibooko yennyini eŋŋanda n'emmwanyi gino ze bamenya obumenye amatabi g'emmwanyi galina okuvuga eyo kubanga ono naye agenda kusimbula Makerere Kavule ng'akimanya agenda mu danger zone agenda kujja mu full capacity okiwulidde kakati gwe nannyini gurawundi nawe olina okutegeka nti bagenda kuziika Segirinya bamwagala nnyo it is an activity yagenda okubeera mu territory eyaki eyamerukamu abalabe so balina okukakasa kati bagenda kujjayo naago mu buto naye Mpuuga alina otulagirako wano oyina Mpuuga oyina Nakakande sijui Kakande oyina Abedi nena Nyondo ababaka bana oli Mpuuga kenyini alina okuleeta emiliyoni 10 Abedi 5 Kakande 5 n'oli 5 ze miliyoni 2 mwezi ezo zirwana ne zisigala nawo kale wanliza wona wosizira okubeera ng'otulaba nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde yasootuka ku buwanguzi okuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nyina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP Jeno tukwaniriza buuza abantu basebo ne banyawa batulaba mwebale emirimu gye mukola Mukama Katonda yeebale kubakuuma bwe tujjidde ku mpewo nga tuli mu kiyongobero ekya muganda wange ddala product zange zennyini bakoligi yennyini amanyidde ennaku Segirinya Muhammad Katonda yamuyise Mungu amuwe ekyumula ekyemirembe tuli mukungubaga era tokoshe eno njimuweereza njidedicatinga eri Segirinya Muhammad era yagamba bwafa tewali bya rest in peace yali mutuufu era sigenda kyogera ekyo wenagamba fight hard alwana nnyo ekyo kyennyini kye yayogera kwegamba at least yalese quotation ku nsi fight hard agiresa at least niwo banga omunafuyiza mu bintu ebirala byonna at least yalese quotation yeyo kuba tebaddeewo rest in peace for what akugamba akasajja kanyize ngo ngamba rest in peace gamba fight hard so Mungu amuwe ekiwumulo ekyemirembe bwa fighting hard tuyanzanya lero tugenda singa kwogera ku mugenzi Honorable Muhammad Segirinya batandika ngambye muganda wange koligi ddala Jeno Bijirwa Moses alaba ddi oba bakwatagana ddi n'omugenzi Segirinya mugenzi Segirinya nzijukira omwaka gwali gwa 2005 twalinga mu youth brigade nga mukama waffe yajina Santege Sebaggala kati mu kiseera ekyo
zinali mukulu muko as in terms of promotion. Enkola ki nga ze ndi edisi wa Haji Ssebaggala kati utukuba meeting nga bebajja buvuko buvudde Kawempe bebajja okuwuliriza nga yagala ebyobufuzi ku level ze naye nga yatandika okuba amasimu ku mpewo ez'enjawulo kwegamba nga ye brandi mu kusooka amasimu ge yalinga akuba nga ga biravulavu nga siga bya bufuzi biravulavu bino mpaka yimba ka beti mpologoma mpaka yimba ka Ronald Mayinja kibayita Dorini ebintu ntumodule eyo ebyekiravulavu kati buyakwatagana ne network ezimu ebyobufuzi nakyusa bukyusa nafuuka ddoboozi ly'ekyebali n'atandika okuteesa ku nsonga ez'enjawulo kakati ebyobufuzi bye n'abitandika bwe ntyo bwe mulaba mu 2005 nga bavubuka bato abajja era nga nange ndi muto nawe oli muto naye nga gwe ate ddala yali oddene mu ewa Aji nga nze ndi ADC nze aba n'omukulu gwaba n'omukulu ne baba baagala omulaba era gwa setting point nga nze ate kati ng'onomulaba otya nga nno bibaamu kuba nze amanya ali mu kunaaba ali mu kwambala tuli mu lanchi tugenze wano nga nze abeera nabyo ebyo byonna tulina program bwe ziti buli lunaku nga nina okuprograminga omukulu so ebyo byonna byonna nze yabibeerangamu kati ye nga ali mu kibiina kyo bata nabayingira kibiina obudde obwo kakati bwe tuva mu kalulu ka 2006 kati ye yanywe yakola ki waliwo okusika omuguwa okulala okwajjawo mu DP Mabike n'avaamu n'akola SDP kakati Segirinnya oyo yali mu tiimu eyo Munyagwa Mubaraka Makolo Kavuma convincing Mabike yaba convincing ne bakola ne bawagira mu SDP yawo naye tiyanywerayo nnyo yamala nadda ku side ya Dr. Kizza Besigye nanywerera ddala nanywerera ddala mu FDC kati tuyingira 2006-2011 ayagala obwemupi asoka bwagalire yabusabirawo teyasoka nagamba nti ngira kubakansa naye ne bamukuba mu kamyufu ke FDC bakamukuba nakola ki nasirika nasigala mu ebyo eddobozi y'ekyebando nabera mu politics wa activism kati ye Munyago yali yayingira 2011 obwa meya kati nga bebavuka abeka Wempe abatambuza ne Munyagwa era ne bakola activism mungi nnyo ne bafuka batutumu kakati tuyingira 2016 kati wali wamukuba mu kamyufu ka FDC taina kifo kirala kiyagendako yasigala awo nga mukubi w'amasimu kakati mu 2016 n'akomawo era nga yagala bwe mupiiri ne bamukuba akamyufu n'asaba obwa kansala 2016 kitegeezera yasooka kulambuza bwa MP under FDC era ne bakamukuba n'asaba obwa kansala era akamyufu ne bakamukuba najjira ku ntebe obwa kansala bamukuba akamyufu najjira ku ntebe abataka entebe ne bagitiikinga ate mu kiseera ekyo voting pattern yali ya FDC walaba akasulumuzo naye akasulumuzo sebo yakawangula okumanya yali wankizo nnyo najjira ku meeza n'afuuka kansala era n'asigala nga azannya 2016 kati 2017 Kyagulanyi yayingira ekisaawe Kyadondo East tugendayo tumuyingiza kati ye nga atya nnyo okugenda wagire Kyagulanyi kubanga tiyali position ye FDC tiyali position ya Besigye
kuba ye ng'omuntu yali yategeera nnyo Besigye era Dr. Besigye njagala bimusaasira nnyo okuvibwako omusajja we. Kakati twalinga tulina radio talk show ku Bukedde buli Saturday mu kiseera ekyo. Kati radio talk show eyo nga ngamba Segirinya waategedde nti project eriwo ekyadondo twavuddeyo tuli kubwa president. Mumazo kawangula ekyadondo isi. Wakayitawo weeki egi nga mugamba mwe mumaze okulaba ebitala bimaze okwaka mwe mugamba. Nze nali ndabye ng'ebintu omanyi project yo giraba. Omuliro gwali mu bantu, response y'abavubuka byonna twabirabanga bikola ki nga bimalayo nze project n'engitandika. Kati nengamba Segirinya nti waategedde nti omusajja tumuvuga kuba president naga bigiro oyagala kwononeka. Wali yakkiriza omwagerera ku bwabana. Yes. Naga Dr. Besigye omumanyi gwe. Musajja wa Besigye nnyo. Dr. Besigye omumanyi. Kati ekyo tukyogera tutya? Nemuga Segirinya obadde ki? Eri project nagirabye. Tuyitawo. Naga tekisoboka. Nze nkyali ku dokita. Mwogera mu mazo muvudde ku radio nga munava mu program. Ne kumpewo. Nga mugamba n'ogwo okyali ku ebyo. Nga eyo witching egwa nga tukomawo next Saturday mwezi mulamba nga mpolota Segirinya oyo. Kati ye naye kenyini yagenda nga atandika okulaba vibe mu bantu nga kigenda kirinya n'agamba ekituufu era within 1 month yali ali convinced the project ntuufu nakkiriza era nenoonya omukulu ne tugendayo ne mwanjulira musajja we Segirinya ne mugamba ono magye azze tukole obufunze bwa mutwala mweni buterevu yali ekyali people power buddo people power. Kati ne tukola emirimu gya people power naye ye waba abaddenga nti waba ali ku kintu ng'akiwa obudde bwe bwonna okwagala kwe kwonna n'omutima gwe gwonna ng'abiwa ensonga eyo paka lwekola ki lwegguka. Kakati people power yagiwa obudde kubanga yali ye yasooka okuzuula Facebook nti erina impact mu byobufuzi in terms of communication. Kati ng'akola live ezo n'agamba ye Mr. Update alina okuwa update kati n'afuna ekipya kyaleeta kati n'afuuka ow'enkizo mu nsonga za people power. Era Facebook ye ng'etiisa abantu ng'eriko abantu 40 abagoberezi nga yaddirira Kyagulanyi mu kiseera Kyagulanyi yali mu 800 ku kakadde ng'amuddirira mu people power ye Segirinya. Kakati nga bw'aba akola live ye eba nzibu nnyo ng'abantu bonna babeerako. So mweyo embeera n'afuna ekimufuula ow'enjawulo mu kampu kati n'atambulizaawo tugenda kutuuka mu bya nuupu nga Segirinya muggumivu mu kampu kuba yalina comparative advantage eya social media era ezimu ku nsonga ezimuweesa flag yali amountinze pressure abantu ba diaspora bamuteerawo embeera eri ku kitebe nga alina ofuna flag era yali candidate wa people power omutuufu yennyini ate abatali balonzi bateekawo batembe basaponsa basaponse bateekamu akasente kitegeeza webaga bugana okola kye baagala nazo sente bakutataaganya. So Segirinya bw'atyo bwafuuka omubaka wa parliament kimanyi nobuuza nti Kidandala yali secretary general bamujjako batya kaadi yali organizing secretary ne bagiwa Segirinya anti kati kaadi zajjamu ebyobufuzi. Kaadi zaalimu tiimu eya DP ebadde mu byobufuzi eyo yali yagala kufulumizibwa yali yagala kufulumizibwa. Kakati nga waliwo gye balina okusalirako awo kyova olaba Sula teyawona, Kakande teyawona, Mabike teyawona, Mukaaku teyawona, ani omulala awo
waliwo eno Busire no waliyo omusajja waffe inginiani gyebawa omuvuko oyo omutenyo bagamba nti yabba akasimu gyebawa Nsubugapo waliyo inginiya musajja wange kanso ate teyawona ani omulala bangi tiimu eyo that level tebawona kubanga waliwo mission ey'okufulumya ababadde mu byobufuzi okumala ebbanga kati Basegirinya being nti yali nyuwa intellectualism mulungi n'abakirawo fulaga n'agukuba munda era yasinga okufuna obululu obuyitirivu ennyo ku level y'ababaka mu Kampala basajja bamuyira akalulu ennyo so amalofuna fulaga jukira gwo wamutwala kibiina kya NUP ndowooza naye wate wali ogenze mu kalulu nange ndi mu kalulu ya wangu dafuso mbaka wa parliament mwanyumyamu kaawo ekisooka ekyasinga omulume era ebimu ku byafudde ng'alumwa kwe kulanga Bigirwa teyawangula kalulu era twawayamu n'angamba muganda wange tinkoze bubi okubanga toyingidde combination yaffe tegwayo nga toliimu tubaye tugenda nyumirwa era tubaye tugenda kuzoganya bulungi obusajja buno naye tewali kyakola naye tujja kukimayo kati mu plani ye nalimu nti nga waaba afunye akasente ng'agenda kugira bwati nga tayinza kwerabira musajja we Bigirwa funa amafuta nyingire ekyalo ekyo kyosiina kyemugambako omusajja wattu oyo so wovira mwene UP nga biri bibaddewo obuto yali mulwadde ne mukomera yali mukomera okusinga byatabuka nga ali mukomera eyo bwavaayo bwati nangamba muganda wange nalaba ebintu abasajja ate bakuzoganya nga omanye njogera yewe baddenga naga ndedda tekisoboka n'omukulu ngenda mulumba twogere ekintu kiyinza kukasuka bbali ekintu kyewezimbira ne mugamba naye ekintu kyatabuka n'agamba kantereremu nze ngenda kola ki njateekawo embeera waakiri nedda tuyinza kufiirwa abasambi baffe bwe tutyo kubanga mu bino ebyobufuzi wabaawo abantu kubanga kuyiga ngo ogiyiga na muganda wo tomala gaduma ogenda osaatuuka ofuuka kyamisana kyayo kati muganda ki kyakuyamba okulabula nti vaawo niwe beekufunziza ayiwawo omubiri waki yagikuba enfumo n'ekuta so Segirinya abadde omuntu oyo ayiwawo omubiri so Segirinya era y'omu kubajja ekamuli eyo kunoonyeza kalulu y'omu kubajja ekamuli okunoonyeza kalulu okiwulidde so mweyo embeera njagala okusaba Mungu amuwe ekiwumulo ekyemirembe ekyo nkyogedde mu Luganda kuba yatuganya ekyaluzungu sa Mungu amusonyiwe ebyamusobako Segirinya abadde musajja wange nnyo era anumye nnyo mu bantu abanumye anumye nnyo wadde ng'aludde ng'alwalagana n'obulwadde era abantu bonna abamwogerera nti ali mu kwekoza Mungu yamanyi ekyokubasasula era Katonda yabamanyi si ye muntu abaddawo nti yasoma nnyo naye nolaba enzanya gyazannyamu politics we n'ebeera yanjawulo eri abalala Segirinya mu kusooka yasooka kuba simu kuledi tunagamba nti media ye ng'omuntu abadde yagitegeera nga munnabyabufuzi nti esobola omugusiza ekikye wa social media ndowooza nga tenaba kujja yagamba kati kambeere ku ledi Segirinya yagenda n'atugamba amawulire gajjanga galaga nti alina ka diploma ke yakola ku data mine era abadde akoogera nnyo nga yagamba yasoma mawulire nti yakamawulire naye nga kyekiri sure nti yakasoma naye elementi y'amawulire oba komponenti y'amawulire abadde agimanyi nnyo nga bw'okiwulira era nga takola kintu kyonna nga tali sure nti kamera weeziri ekyo tekisoboka si kumukuba migo gya bwereere ng'ogimukubidde mu kasikiza
ekyo nga tekisoboka. So yali yategeera media bulungi nnyo era yagizanyisa bulungi era byafuna yabifuna media nga naye talina kyagibanja. Ekyo kyo kituufu. Era ne bwe yawangula abamawulire yabawa ku ssente bwe yawangula akalulu Kawempe n'amala okulayira abamawulire yabawa ku ssente yakuba olukiiko bulungi nnyo kubanga lulijjukira lumu yiyanga bwe yagenda kutwala obuntu matooke enko n'agamba muganda wange jangu naye sikola ki siyimiridde bulungi n'ogenda naye ye muntu ayamala owangula akalulu n'ateerabira banne abamuyambangako kubanga abaka abasinga ekyo abanabyafuzi nawonjulira nti munabyafuzi kasita amala okukwata ekifo kye ebirala ebiddirira bimunyumiza madda. Ekituufu. Bijirwa nga abadde ne Ssegirinya muzina entale zibaddewo Semwogerere Besigye Seyalagidde Ssegirinya zibaddemu nnyo. Ssegirinya okusinga abadde active between 2011 neno gyafiiridde wasinze okubeerera ku prime time ye activism amukoledde awo between 11 n'olwaleero wokotuwaka teyakwatibwa owa 2011 kubanga ffe baatukwata naye mu kisaawe yalimu era nga wali ne Dr. Besigye nga be bantu ba dokita abasooka okutuuka dokita n'aguma n'agamba amagye gatuuse. Kitegeeza yalinga wa intelligence wa Dr. Besigye? Ati yali wa intelligence, yali muduumizi yennyini. Yali muduumizi kubanga ba intelligence oba tobalaba bulungi bandakava naye ono yali muduumizi yennyini agenda ku front era nga bagamba nti Ssegirinya atuuse nga tebasobola kugamba nti Ssegirinya atuuse bagamba ba Ssegirinya bakoze eki batuuse abane tiimu ye gy'abuuze naye Kawempe. Yes oli omwana Franka Senteza ye yamuleeta oyo yafa mutabanyiwe Ssegirinya yaleeta Franka Senteza ate wano yamuleeta wano juzi wano mu lutalo lw'okugikwatako n'obutagikwatako wamuleetera awo owulidde kakati mweye embeera bingi nnyo byayiseemu amakomera naye agabaddemu abadde agayingira ate tabadde musiru ng'abantu bebalowooza tabadde musiru ng'abantu nga bebalowooza kubanga Ssegirinya okumanya tabadde musiru bwe tuva mu 2021 bamuwaabira ku mpapula Sulaiman Kidandala bwamuwaabira ku mpapula Ssegirinya n'agamba ngenda kubeera wa batansavingire aga kanyingire komera wali kyakola nayingire komera ate we yali yingira atya yazanye mu tawuni omwo beyi ebirime beyi y'amafuta biki ne bamuyoola ne bamukasuka mu mabuusu nobanga tosobola mutuukako kumusavinga bano bagenda okunoonya omuntu gwe banasaavinga era omusango bagugobera ku technicality eyo era wekyali there was no service because I choose the person yali mabuusu yali mukomera kati ekyo kitegeeza teyali musiru yali calculative nnyo mu mizannyo gye yagamba kati ngende bweru nkole nti abajja kulooza nziruse kanyingira amabuusu paka time of service yaggwako kakati oyo ye Ssegirinya tadde wa bulijjo my friend ng'abantu we balowooza wabamu banyoma NUP nereko omusajja ngoyo ne wa Ssegirinya gwe bamanyi nti n'ebitabo tabiina nemuwa kaadi kyokka n'agenda akalulu n'akayola n'osinga abalala bonna. Ssegirinya mu by'obululu ng'abantu we bagaba obululu obadde toyinza musobola mu by'obululu ensonga ezikola akalulu abadde azimanyi mu constituency ye ne mu bitundu ebirala ffe twabeeranga naye omanyi omuntu aba amanyi obunafu bwe n'amaanyi ge kati nze ondaba zinabeeranga kulaale ng'ekitone nnyo okuwulira nti nzijeyo ensonga zange nina okutandikira mu ddakiika 23 mwembeera mu meeting njogera 2 hours mu meeting zino eza holo
kati ate Segirinya nga wadakiika 3 ekinene nnyo 3 ekinene nnyo naye eze 3 byonna baabikoleddemu mu dakiika ze 3 ensonga ziba zimuweddeko mu dakiika 3 naye byonna baabikoze ki abaabikoleddemu kati element ya mawulire eri gyoyogeddeko nti adde yagitegeera nga ayogedde statement ezikubisa enduulu Museveni amukubye bulungi nnyo yeeyanjudde nga kwegamba byonna abikoleddemu kati ate nze mu dakiika 3 mba sinaba oba oli ku introduction mba ndi ku introduction kubanga nze meeting ey'omuholo mbakuba essaawa 2 ate nga temwagala ndekere ekituufu kubanga nabalaba bano video zaga lero mwakuti dakiika 5 naye nga ntini nnyo omusajja adda akyayongerayo okiwulidde kakati ebyo olina okubimanya nti ocommunicating otya kati yali yemanyi nga talwa ku nsonga era kasitakola point nemuwanika bwete endulu nevuga asibuliraawo nati ayinza okwonona asibuliraawo agolwobudde sijja ko abogezi bangi naye ng'okumenyawo byayogedde muganda wange mu dakiika 3 ng'oba mwogezi olaba yamala wangula kalo n'agamba ne mukazi w'abadde amuvuganya takamuwadde akawadde Segirinya yennyini kati ng'okudda okutandika okwewozaako kana nakamuwadde bba wange biki owulidde kakati oyo yadde Segirinya Mungu amuwe ekiwumula eky'emirembe bambi musajja wattu byakoze abikoze bimulemye naye ng'agezezzaako kyasobola obunafu bwa Segirinya bubadde okusinziirako gwe gino bijirwa obunafu bwe bubadde mu academics tabadde intellectual kati nga interview y'oluzungu emutawaanya era bamuleeta okunominatinga ku kitebe mu bintu bya flag bamuleetera mu gaali yaleeta egaali nga mpitirivu nnyo kakati ekiseera nekituuka nga agenda ku addressing asooka n'akuba oluganda lwe nalumalayo endulu nevuga kakati owamawulire n'ayagalayo ka session k'oluzungu akatonotono kati ayogerayo statement yemu ku 2 eri egaali ye nega alwogedde nga bagisimbula yaseya eyagikolera Makerere kati nga bwati so bubadde bunafu bwowo nga interview y'oluzungu emukola ki emutawaanya naye abadde ayina courage ne confidence nga y'amaanyi tiniwabanga ayogedde oluzungu nga lufu ye teyeesikaamu tibyalika byenjogedde biki bifu ng'asigala ali ku point ye era n'asigala ng'atambula awe wabadde obunafu bwokawokaawo okusinga naye ng'ebisigadde Katonda musobozesezza obbikola kubanga bw'otuukira okujja nga wongambye nti yajjanga n'abavubuka naye natuuka nga yabeera ku kido kya Besigye yali muntu wa ku lusegere nnyo era nga mu FDC baintellectual bakaayana bagamba dokita alekawo atya bano abasajja abaasoma n'empaari nga bano abayaaye bekawempe nga dokita talina budde bw'abaasoma nga Segirinya kyamunnyonnyodde nti muzeeyi kati kino kyekiddako akiwuliriza osaaga so yali musajja wa nkizo nnyo era tujja musubwa nnyo ekitole kye si kyangu kyakuzaawo n'olwana okuli amasimu ku leediyo ovuddeeyo paka ku bubaka bwa Parliament no Segirinya is an inspiration wakuyigirako nga ffe abamanyi ensi bwetambula Segirinya kyakulabirako nnyo mu lutalo lwe tulwana olw'okubeera obulungi mu nsi olaba afudde MP Segirinya nga MP session eri special bagimuteereddewo ku Parliament olwaleero na ayogerweko Katonda agabanga bw'aba ayagadde kino ekyebijambiya ndowooza kyo baaba afudde si musanyufu ku kyo kuba buli kaseera abadde yeemulugunya nze ne baateekako ebijambiya nga nakola n'amalwaliro kati John Bujirwa nga gwe munabyabufuzi kitegeeza Kawempe North egenda kugenda mu kulonda butereevu
Munaku nkaaga. Eno genda mukulonda. Gyemyezi egyo kaluka ino okubeerayo. Kubanga etteeka bwe ligamba. Tebayinza kuleka constituency n'ebeerawo nga terina representation. Wagenda bawo okulya n'okukomba essuwaani. NUP ekifo ekyetaaga. Then n'omulala ayinza okyetaaga. Katugambe NRM. NRM it is an automatic thing. Erina okuleeta kalide. Kakati ebibiina ebirala bijja kwesortinga. Ffe aba ERP tetugenda simbawo. Kuba ino territory si yaffe. Singa kuwagira? Singa kabadde Busoga. Tubaye tugenda faafaganiramu. Tubaye tugenda faafaganiramu. Ja tugende ku mwaka omulamba ogwa Ssennyonyi. Ekizibu kye yafunye mu bino ebyamawulire nti ekyamazima yakedde ku press conference ku ssaawa 3 ng'atubuulira biki ebyo ofiisi ye byekoze oba okuba yajja mu ofiisi omwaka mulamba naye Ssegirinya n'afa. Tutunuulire omwaka gwa Ssennyonyi leader opposition gwamazeemu okuba bwe yajja mu ntebe abamu nga bamunyuma tajja sobola naye atambuza omwaka guweddeko agenda kukwata gwakubiri. Ogulabye otya omwaka gwa Honorable Ssennyonyi mu parliament nga leader opposition? Nze nganze Bigirwa Moses abantu bayinza okulowooza njogeza bukyayi naye oyo muganda wange simuyinaako bukyayi buli awo. But as far as the office of leader of opposition is concerned, sinaba kufiiringa impact ye. Sinaba gifiiringa kubanga kiki kati ekituukiddwako ekiritanjebu sikiraba. Kubanga oli mwami Mpuuga gwe bagamba nti musibi w'amataayi ekisooka nabo bagasibye. Gwe bagamba nti mwogezi wa luzungu nabo lwe boogedde. Tewaliwo kye bagusiza n'eki. Kati Mpuuga yaleeta programu nga bagiyita legislative agenda. Yakoppa programu yaki ya road fund eyo buli municipality okugiwa akawumbi k'essente. Yali idea ya Mpuuga. Yagireeta n'agamba nti buli municipality na buli district tugiweyo akawumbi akawamu bakole ku nguudo zino UNRA zeetakola ki zeetakola feeder roads ezo n'obukubakuba obulalala. At least ekyo olabanga wadde nga bazibba eri wansi olutalo luliyo lwaba MP ne ba engineer district engineers olabanga at least idea yaliwo era neekopebwa. Kati bwe ntunuulira Ssennyonyi nze nganze siraba okuggyako lwe yajja e Kamuli n'alaba omuvubuka ow'emyaka 14 eyazaala mu muwala ow'emyaka 13 omwana. Yajja e Kamuli n'abalaba n'abaleetera omufaliso migaati sukaali bwe bityo. But substantially wali eri ku flow sirabawo. Kuba bino ebyokusika omugwanaani tebya bulijjo. Bya bulijjo. Tebirimu makulu wadde dakiika amakulu mwegali naye matono tegali tanjebo ku ground. Okitegeera? Kwegamba buli omu akisobola. Ekyo buli omu akisobola. Kye tukola n'eno ffe abali ku street. Okitegedde? Kubanza okusinkana n'anite nyiza n'omukuba engwala singa mba mutuuseeko. Kakiba kitegeeza nti nze. Okitegedde? Kakati kiba kitegeeza nti ekyo buli omu akikola ki? Akisobola. Ffe n'abali ku street eno ffe tumukubye. Kati oyinza kubanga naawe okola nga ffe. Bwe tukusuubira okukola ekyenjawulo ekisingako awo. Mu mwaka gwe guno omulamba sinalabayo United Forces of Change. Naye mwaka gwe ndowooza tulabidde nnyo ku nguzi mu paalamenti neeyogerwako era yatugamba nti bwe yali tanaba kujja mu ofiisi
bino byali tebiyogerwako naye kuba obadde ki uzi sente zino zibibona tutte bitano na tutte bwezi obadde ki bakasensalinga yo bameka namuganze eri parliament kije kisanja bampuga be bamusensalinga bano bakasensalinga yani nekyase kikubo kyagana gwomanya abakungu ba gavumenti abakwatibwa mu giri emyaka 2 n'ekitundu egyampuuga mabaati biki byonna baani ababizuula si biseera bya mpuuga kati ono yakatwala kaani ku eruzira bino ebyokwogerako obwogezi mbu baatutte ziri nekikomaawo gwoba okoze mawulire go ebyobufuzi bya Nankanyi ebyo omusajja wowe Nakaseke bibabeeramu ebyo sajja wange rutamagu era ye tiimu eyali ekuba mpuuga eyo nakati ekyakuba naye bw'omubuuza nti tuweeyo legislative proposal gye wakaleeta ng'etegeerekeka ku ansari tukunoonye ozitowa kyenkanyi ozitowa otya taliiko kati politics gwe babaddemu politicking tebabaddemu power game bakasensalinga yani tasa kikubo kyagana mikono bajagana okuwera ku cabinet tewali kakati uyinza otya okuŋŋamba ate nga parliament echeckinga executive bali basensalinga na Muganza Museveni namulemezaawo bulemezi bo bakologwa ogwawe bagukola kati tewali bino ebintu oli abanyumyamu bunyumya kunyumisa mboozi tewali kyeyatuuseeko Ssennyonyi ate okulabisa twogere ku kulabisa okukulabisa kwali kukozeewa kubanga balabisa yennyini yali leader opposition yaliko kati ate ye kubanga naye alimu 1.7 billion ezekisaawe ky'ennyonyi tabanga kiriya ku nsonga eyo nikuyega mutwala mu kooti simanyi bwa yamutwala nkugambye byali kwogerako bwogezi kati akumalira ebiseera mbu akuyise mu press conference nyonyola gwanga bwino byentuuseeko mu mwaka tewali kyeyaligambye kyatuuseeko kiri kimu nti yafuna ofiisi gye yali etasuubira mu bulamu bwe okiwulidde era bw'olaba omukwano gwe n'Ekyagulanyi nga bali mu press conference bagenze mu up country Nankanyi olaba nga Kyagulanyi yafuna omusajja we gwasobola okugamba buli kyayagala musanyufu nnyo musajja wange yali mu convoy naye evako lya mpuuga eryogira ono era lyeririwo yabiyogeddeko era Kyagulanyi Tisegenya atabadde nga bano nasooka nasiba epensa lino nasiba ne lino Segenya yabba sente mmeka nga abantu no basakanya webitaano Segenya ina nekimuze yabba Kyagulanyi yababuuza Segenya abadde musajja wanjawulo nnyo balala so nga balaga nti n'ekyo kikyali mu discussion anti kakati bo anti obutamanya struggle kyova olaba bakyavugira mu ebyo obutamanya struggle ekyo tukiribeetinzeeko emirundi gyonna mukiwulidde kyebitaano twakimala so mukulabako yatwogere mu kugatta bannabyabufuzi ludo lwabula gavumenti nga tutunulira events ezibadde ku parliament events ng'ey'emmwanyi yali ku parliament nga ludo luvuganya gavumenti lwetaaga okubeera awamu Ssennyonyi nga Loopo agasse ababaka tagasse era nze example njazikuwa kubanga lwe lutalo lwe bakabeerayo lwonka olwetaaga United Forces of Change naye baani abaakubagana ebikonde opposition FDC na wa NUP kakati agasse eki tumunenyezeeko twali tulinze ate bamale weeks 2 beteekateeka Speaker yakola adjournment ya house kokasi ne zigenda zituula ebibiira ne bigenda ne bituula ne beteekateeka bulungi nnyo ne bakomawo nga bazze kulwana emmwanyi okufuna obutanyagwa Museveni talina gyagitwala azifu agenda kuulayo ebikolo okiwulidde olutalo luli lwali lwa kijega nnyo bannaye sirulabanga nako Ssennyonyi tuba tuli awo ku bye bapulaninga okukola nti bwe tubula NRM gwe tujjako cause of action fe tugyekoleko
yali plan obadde ki oza kyagwawo bugwi nze mbadde manyi kyagwawo ndagalina mu ntebe ya munono nabamwe ate otya ekyo eyentaputa oba olabidde kumpi wano kungulu oba olabye nga weebuyende tuba tuddayo wali bwe batubuuzanga amakulu ag'omunda mu lugendo. Yes, olina okukola the internal interpretation. Okiwulidde kakati ONRM bwe yabula abawa cause of action engumi etandike bo ne bagyekolamu era engumi netokota bulungi nnyo nga banoonya ko banafulumira house era ne bagifuluma bagabe bannange byabaddeyo byebyo naye bafuluma waliwo abasigalamu kati kitegeeza bajeema tiimu yonoogiina tagatanga palamenti yagenda eggulu walaba ababaka abalala abanuupu bagenda eggulu ebintu bingi ebyagenda mu maaso eggulu ng'official position teriiyo era amaloboozi aganafuya nnyo loopu ne gavaayo nga mayitirivu nnyo kakati oba olina kyokoze so okusinziira ku gwe omwaka mulamba kati ofanaganyemu ndowooza kakembo nali ne kakembo ne mubuuza guno omwaka Ssenyonyi agasseeko oba atuddeko nangamba talina nekimu kyagasseeko kyokka naye atula mu palamenti nampa ggulu nampa ki naye nti opposition teberangako nga teri united nga wetuli olwaleero nzikanya naye nze nkubuulira opposition eri disunited nnyo than ever before n'omulambo gwa Segirinya teguyinza nagwo kubagatta kubanga ku bimu ku bintu activities ezishapinga politics mubadde ku nsonga eno ne mugivaako ne mudda ku eno kwe kufiirwa okufiirwa kati nze olwaliwo mbadde nyingira palamenti nensinkana ne Rubongoya naye mbadde maze omwaka mulamba obadde ku palamenti nosinkana Rubongoya musajjawo abadde tandabangako bukyanga tukola ki nga wadde okunkubira akasimu nga nange sikikola ki naye bwe tutuusaawo ne twogera mu seconds gabadde 3 naye gabadde impactful nnyo mugidde mu Rubongoya wano baletedde omulambo ku ssaawa 3 obaddeyo ku palamenti anze mbadde banganye n'okuyingira ku mulyango wano nga tuyingira sibadde ku lisiti wali sebo abasajja bannafuyiza mbonyebonye ne palamenti eyo nkugambye mbonyebonye ne palamenti eyo abasajja abo nga toli ku lisiti oba kati ngafe abamuleka tolina kadi ya palamenti toyingirawo bakulaga kye bayita palamenti kati batuuka ne bagamba n'okugamba ovaawo toyimirirawo oyagala genda omulindira eri webale nnyo kati batuuke nga olina ombaka gwogenda olaba naye nga oli ku appointment naye bamukubiragana okukwata era okomaawo palamenti era nesegenye bambi yagamba abasajja nga bambonyabonya ku palamenti twabonabona ne Segirinya oyo nga tetukkirizibwa kuyingirawo awo kakati ye bwe yakuba akajeeri n'agamba enyingidde leero nzize katulabe kye munankola nja kuyitagawo nga nkola bwenti nga ngomba kajambo ngenda baŋŋaananga mu munzikiriza onalebo itawo palamenti eyo ye banaye abantu abatagendangayo palamenti si nnyangu kakati omuntu bw'afa nga abadde mu lwanyi it's an activity ebiseera ebisinga ekozesebwa as a reconciliation platform kufa babaddeko mu byobufuzi okumala ebbanga eddene fe twabeeranga mu DP niwabeerawo omuntu afa naye nga mubadde mu lutalo lw'amaanyi emundu esooka n'esirika ne muziika munnammwe buli omu n'afuna akazindaalo kati mugenda okumaliriza okuziika nga waliwo ebikyuseemu kyongambye ekyo tubusanze Rubongoya mwogedde butikitiki butinire bwina kyamaanyi abadde adduka bibye nga nange nziruka byange nakuyitako muledi n'ayagala n'okuyinfluensinga balimpite okuba mugambye nti abano banganye mbusiri ku lisiti biki leero sirwa abagenyi biki naga no let's go ne mugamba gwegenda naye bu statement bwe twogeddemu awo butonotono olabye nga busobola okukyusa ebintu bingi singa abadde balina obwongo okitegeera kati okufa kwa comrade kukozesebwa as a platform okunitinga abalwanyi
kubanga ebiseera ebisinga opposition forces tuba tulwanagana naye bano basobola okikozesa ekyo kati obuzibu bwenkirabyemu gye n'obijiro bagenda muzika Masaka Masaka teri United NUP mu Masaka teri United olina ttiimu ewagira Mpuuga ne banne ate olina ttiimu eva ku kitebe kakati obuzibu obunaabeereyo kakati singa tubadde mu bya struggle ebya serious ebyokujjako jjajja Kyagulanyi yali badde akwata essimu n'akubira abantu aba babiri e Masaka n'abagamba baganda bange nti ye ebigenda mu maaso byagenda mu maaso naye katukozese Segiri Nnyono as a sacrifice tutambule n'akubira Mpuuga n'akubira n'Abedi era n'abagamba nsaba mujje tuwerekere muganda waffe of course bajja kubeerayo okiwulidde bajja kubanga bali bangambye Kaddugala kiri mu municipality Masaka municipality naye ng'ekyo kyonna kye kiri bali mu Masaka kakati kati awo Mpuuga n'Abedi balina otulagako nti nabo bazimba kubanga omusajja baalaba kye baakola enankanyi esemwa ene Bukomansimbi ewa Nannyondo baavayo boonoonye okitegedde baavayo boonoonye kakati mu kuvaayo nga boonoonye era ogenda baleka bafuumula ebigambo bwe batyo bayineyine bagende bwe batyo kubanga ekiraga nti bajja bifuumu olunaku olw'eggulu omusajja efuumula gye yafuumudde kati bw'anaatuuka wali e Masaka kati ebyobufuzi byonna kati kubanga ebyobufuzi tebirimu bwa jento kati era tewali kikubye Mpuuga nga bwa gentleman kyekisinza omumalawo wadde nga tanaggwawo baleke boogere ebyo byabaleke boogere ng'ebakwata obwongo bw'abantu kubanga zisinza kuba na ssente Mpuuga zaalina n'Abedi olukiiko e Masaka n'olukubayo wallahi tosobola dukubayo wakiri sibajje Kenya wakiri mbajje Kenya tosobola kubanga bino byabuyaaye nawe olina kufuuka muyaaye byabuyaaye si byabajendo tebakulimba era ye weakness ya Mpuuga yokka ebisigadde ali superb naye kwefuula gentleman amazzi gakumira ogamba gajja kuteeka nga weeyongera okumira okirira bwe buzibu bwokka kati ogw'omulambo ogwa Segirinnya gwina okuba mu kibooko yennyini eŋŋanda n'emmwanyi gino ze bamenya obumenya amatabi g'emmwanyi galina okuvuga eyo kubanga ono naye agenda kusimbula Makerere Kavule ng'akimanya agenda mu danger zone agenda kujja mu full capacity okiwulidde kakati gwe nannyini gurawundi nawe olina okutegeka abantu kusaaga n'okusaaga kati ebyo Ssenyonyi bye yakola nali salaba katambi ka Ssenyonyi nali nakakalaba nga sinakalaba yakuba omukazi katambi ka kisiru nnyo era neewuunya Nannyondo Veronica neewuunya Nannyondo Veronica sirabanga muntu ebyobufuzi oyinza okuleka ekigambo kigende bwe kityo awo wennyini awo omuzira gwali gulina omuggyibwako mu bigambo bye wakati nga tanabimalayo kubanga toyinza kwogera bw'osonga lugalo nze wansanga mu palamenti gwe wakajja gwe wandeeta eyo constituency twagijjamu NRM iyo Beni Kiwanuka ava eyo kati history wa Beni gyali nnyo naye nga bw'omanyi nti Beni famire yasasika okiwulidde tewali ligase linnya lye lyasigalawo kati awaali wa NRM era DPA yanunula constituency eyo kati bino we bijja ebya Nuupu nga bw'omanyi embeera yaliwo Nuupu neekola ki abo ne bakyukira muli oludde omulimu gwali gwakolebwa dda nga gw'ojja onsongamu olugalo ng'olinga ayogera n'akaana akato
mulungi nnyo yamusonga mwali ati gwe dai era badai agamba suli nalinga yuzaze wow tosobola kubanga mu byokuyuwa olukiiko n'omwana omu ayuwa olukiiko omubwati ate kasita akutataganya nagamba tojja kubyoga enega nedda se tojja tutyobolera mukulembeze kati abagala defending oli ayogeranga nabo bajja neno wavaya naga nedda nga teruyise kakati Veronica omuntu yaliko mu DP no tamanyi ekyo kati alibitereza ddi ebyo sikakasa olumbe lwennyini lwe lwina okuyiika kyokka nga bayogerera mbakubangalo nze nkubuulire wakiri okutukuba otumalamu amannyo naye ng'ategedde ndi fight yakoze ki ebaddewo ekyo kiba tekimuwa gundi kugenda walala abatasobola kweyongerayo abatasobola era nalaba kakembo nga naye bamunafuya entebe mu constituency naye washa bamulemese wa kakembo yenzanyi eyo kuba bino bya buyayi nawe ina okwambala obuyayi njagala okutegeeza awatali gaali ey'ebyobufuzi bakumalawo bali abayayi kati bagenda Masaka teri United era bagendayo ku mission yenji kwongera kukatirani Mpuuga tewaliwo kirala kyonna nti bagenda kuzika Segirinya bamwagala nnyo it is an activity egenda okubeera mu territory eyaki eyamerukamu abalabe so balina okukakasa kati bagenda kujjayo naago mu buto naye Mpuuga alina otulagirako wano oyina Mpuuga oyina Nakakande sijui Kakande oyina Abedi nena Nyondo ababaka bana oli Mpuuga kenyini alina okuleeta emiliyoni 10 Abedi 5 Kakande 5 n'oli 5 ze miliyoni 2 mwezi ezo zirwana ne zisigala nawo ozitegekanga za kulwana ezo zirwana kubanga nze nazawo ndowooza mu nengamba kati bana abasajja banatuuka Masaka bagenda kwogera kingamba nza Kyagulanyi byayogera emakerere kavule yasetinze pesi kati okumanya nti simanyi era wagambye Mpuuga jento igulu yabaddeyo ku ddwaliro ne kumpi yayisemu bukubo yayisemu bukubo ng'asotya busotya ngalaga numwa olwamuganda wange afudde naye environment ensobozesa kulaga kumwa kwange yes kakati bye biki ebyo nga nziramu ebyo kivula nzize tewanda byeyeyo nze era nabadde planning okuziika naye ng'okuziika nga netaaga emiliyoni 2 okuva e Busoga ate nze byokunafuya ebyombiriko kyonga musobola okyagalanya Masaka ngo bakunafuyiriza eri Masaka andi kakati nze mba nkimanyi nti ngenze mu enemy territory n'okusimbula ne Muroka nnya ez'amagye kakati gwoba olina kyalo kiramba sebe Muroka ennya wozikubira n'ozimalawo olutalo luba lukoze eki Muroka nnya tezimalaga mali mba nsobola okuyimirizaawo fight weteeseteese nnyo kanti ogenda mu bayayi kati really purely political gulinda bye tunayogera ku gwa nupu kituufu abasajja bambanza obutakwata kazindaalo andi era kyekyo naye oli muganda waffe kati nze mu nupu yonna temuliimu abadde wa mugaso nnyo n'okulumwa ennyo okusegirinya ŋŋanzi goza nkugabe singa mbadde ne miliyoni 2 mbadde ngenda kuziika abasajja bana bambala bula ntuuke ne gaali yange y'abaana 8 kati oba guvuga gukole ki guvuge toyinza kuneŋŋanga 8 obamanyi bayitirivu kati nze mbadde ngenda kujja ne gaali yange y'abaana 8 n'akatebe kange si yakulwanira butebe n'akatebe kange n'omuzindaalo bakonekitinga bukonekitinzi nga nze nsimulula okiwulidde kakati kyekyo
mafialism politics bwatyo bwatambula. So twenda kubeera mu masuuti buli kaseera. Bakukuba. Siya. Kakati bwotuuka n'eggaali y'abaana 8 ekisooka olina okutuula awantu. Tojja kutyoboolwa. Tojja kutyoboolwa. Nabo bamanya nti onazze. Mwetegefu. Nannyondo n'atafunayo wadde n'omwaga. Nze toyinza kuziika mu Kamuli municipality n'onvumiramu bw'otyo nze mwensiiba buli lunaku. Tekisoboka. Gw'ogenda okudda e Kampala. Sebo maze okwolona erinnya lyo. Nze nwana n'ekintu ndi mu kyalo. Ssenyonyi atya n'okutuuka e Nakasongola wali ewaabwe. Tamanyi na constituency mwe bamuzaala. Okiwulidde. Ng'otyoboola constituency y'ekyalo. Gomayi constituency emu ya constituency. Ogimanyi gwe. Ogimanyi. Against NRM. Obadde ekigwo. Against NRM. Tosobola era baabikoze abo. Tosobola. Kati nze mu bwavu bwange. Wachi situndunda akapoloti kutaka lya muzeeyi. Kubanga message je nawulidde gule kavule. Nze onavudde ku nnwaliro saagenze kavule. Je nawulidde gule kavule. Era gabulazi nti ekigenda okubeera e Masaka mu kuzika Seggiri. Muliro. Gugenda kubeera muliro. Omusajja agambe waliwo yali yabbye ono tabbanko wadde n'ekikumi. Naye tomanya abamasuuti. Kati neteberezaamu ebyali ku kitebe nga batwalaganya Seggona. Ningamba naye Seggona omusajja amanyi politics. Kati ate amanyi. Tamanyi. Abantu nze bannimba bonna tebamanyi. Pozi twayogana ne ku Muwanga Kivumbi. Bonna tebamanyi. Tebamanyi oli omusajja ali omu ku omu bw'abafulumya. Kati ongambye nti oyo Seggona bamutwala kaguddeyo. Kaguddeyo ku kitebe. Oli nagamba nti press conference yali tenaba kuggwa. Okitegedde. Kati ate ye Muwanga ye bamutwalaganyanga mu constituency. Kati ngamba nti bamanyi politics. Guyinza obutamanya nti eno kirabu sikyasobola gisambira mu mupiira. Kiba kikusibyayo. Bakusanga oli mubaka jja tutandika obulamu obupya. Kati nze siriiwo. Ene tayibe bagigula. Ne suuti yiro. Nero twakolera mu suuti. Ne kakati oyambadde. Okiwulidde. Kati siriiwo. Bino ebintu njagala okutegeeza. Abantu baffe basuusisa obunanfuusi. Leka babajooge. Babana akoba joga. Nga bafulu. Gwe banaaba mafulaga. Bajja tunoonya ffe abaagumedda. Abula bo bagenda bano. Banja bajjo bano. Abaagumedda. Okiwulidde. Constituency y'ekyalo lw'ogijoga kubanga Ssenyonyi. Tatuukangako na Kawempe. Kawempe wo. Wono ku 5. Boto wajire go musajja wange mutamaguzi nti tamanyi jjinja. Kituufu. Gwe yakugamba manyiyo. Mulaba ku parliament. Tamanyiyo. Kati Ssenyonyi. Ajivugadda nakaseke. Ssenyonyi. Kigambibwa nti azaalibwa mu Nakasongole. Byogerebwa. Naye bukyanga afuuka lopu, bukyanga afuuka chairperson Kosase, tatuukako Kawempe ku 5. Ekuba erigende Nakasongola. Yetolera mu ntindo. Kakati ng'onafuya. Nze omusajja nze okugenda mu constituency nsooka kuvuga kilomita 12. Agamafuta ogamanyi. Osobola n'ogendako ne mu garage ne bakeberera. Ekuba olyempita mufu gwe ogenda ojja ovugeko ekkubo okuva wano ng'oyise Gayaza Road paka Kayungo olaba obubi bweririko. Kati nga nze nzimbye constituency e Kamuli ng'ojja ng'onafuya gwe ogenda okwesimbayo. Obugombe obukugombe. Igwodde nakawoga tukakubye. Tukalese mu ttaka nga nigwoleka mu ttaka. Ayayaya. Eyo Land Cruiser ya lopu eyo ndabirwamu. Oyina komerawo mu Toyota bagikole buvia. Bayina mudu sakaka tebamukolanga bamugobye Kawempe. Tebiriyo naawe kuba kumanyira bannammwe. Tebiriyo. Gogenda kwesimba buli wantu. Oli okonafuye kati eyo constituency Nannyondo bw'atalwana nnyo NRM egitutte. Era. Akati ekizibu kye nalabayo ate after. Aba NUP abasooka. Group ziti bbiri. Group esooka. Mukuvayo yagamba tuvumirira ekyalo. Kye yakoze mu constituency ya Ombaka Veronica. Nayogera n'ebigambo ebyo.
The following day aba NUP abalala ne batwala ne bagamba tugobye Nnyondo mu kibiina kyaffe. Kakati ate nyina kansala gwenda buweeyo. Ayogera ebigambo bingi nnyo ku Nnyondo. Kati Namalabi yakoze posta. MP2D Bukoma Nsimbi umane MP. Anti kati bano balina ekirowooza nti banaleetayo malayika mu byobufuzi. Taliyo. There is no angel in politics, tebakulimba. Tanazaalibwa, talizaalibwa, simusuubira. Even 1,000 years to come. Balowooza banaleetayo angel. Kakati buyi bafumudde ebigambo bingi nnyo okusegirinya. Naye segirinya omumanyi gwe nga twamubikudde bwe tuti. Another side of the story. Itubireka bulesi ne tutambula. There is no angel. There is no angel in politics. Ate awo yali mutuufu segirinya. Kubanga segirinya yali mulwadde ng'alaba ggwawo. Ate alaba omwogezi w'ekibiina e Kampala amukuba bukubi. N'amulama era Waiswa. Waiswa omuliro gwaliko ogumanyi gwe. Bino bye beefuula mbu boogera nnyo. Akasajja kakola wiiru. Public wiiru nti maama bw'olabanga Waiswa ku mukuziika kwange muyire enfuufu. Kakati ekyo ogenda kimenyawo oti amusajja yafudde. Wagamba yeekoza. Waliwo kansala omulala bamuyita Nusifa Nakato. Yagamba segirinya bali ku Serena wali ne Sewanyana bali mu kulya ssente zaabwe. Wa NUP. Oyo naye ali ku muliro. Anti kwagala views. Na kusanyusawo ekitiibwa Kyagulanyi. Kati yo pressure eyo nze sigisobola. Kyovula mazina gano okunzanyisa nga omulalu ku stage. Nze musajja nsibetayi yange nevaayo bulungi. Bagamba eno party gwaje ogisobola. Sisobola. Nze nkubuulira. Kakati kubanga kati bino byonna ebiriwo abanafu bye bakola ebyo. Jjajja gwe bayamba. Bakiwulidde. Kati jjajja naye azannya emiru naye abazannyirako atya. Nti jjajja ne Muhoozi bwe batuuse kati olutalo lw'opposition baluyamba mu ngeri ezi. Bakureatinga opponent gwe baagala ne bafulumya gwe bataagala. Kati gwe bataagala bamufulumya batya? Kwe kumuwandiikako ebirungi. Kubanga public emanye ebigambo byawe byafuuka bya butwa. Okitegedde? Kivula bulaba twitiza Muhoozi nti Mpuuga is a good leader. Presidential material. Is a presidential material. Eyo panchi. Kumpuuga. Eyo mu lubuto yennyini si bupanchi. Naye eri yennyini apakati. Yes, apakati ngozitegi. Ishia. Politics wa self destruction. Bali tuogera kakolera jjajja. Kati jjajja yeki yakoze. Ne nani? Eno mukwe wetwe kuba. Eno mukwe kuba ku opposition self destruction. Ye jjajja kyakola nga Muhoozi akwogerako nti oli musajja mulungi nnyo. Ekyo kikufulumya ebyobufuzi. Public ngegamba oli musajja wa busajja. Kyovula Muhoozi atwitinga nnyo ebyo. Okitegeera oli musajja w'abaligwe nga bakola ki? Kubanga jjajja ne Muhoozi tebaagala kudiiringa ne omuntu yenna nga alina interest z'emmengo. Balina omukuba. Kati ate Muhoozi the same Muhoozi olutwitinga nga Bobi Wine amuyita Kabobi. Kabobi singa si taata wange nalibadde nakatemyeko dda omutwe. That kind of statement nzibu nnyo. Kati public esigala emanya nti ono yali mu lutalo omutuufu ng'amuwanika. Kati bebe controllingira opponent gwe baagala okudiiringa naye. Okitegeera? Azinga kuntoliza. Kakati tosobola bitegeera nga olabira kumpi. Notekako ebitangaza. Ebiwanvu ennyo.
no sika kigendererwa ki ekiri mu kino okitegeera bakulitinga oli gwe bagalo zanya yes ne ku pesiko bagalo kuzanya naye ne bagisetinga kati oli omulala ne bakulaga nti waabwe naye ngaatya oli bamuvunza ne basigala nga babisana noono nga basobola okontrolinga obulungi kati pugo baba bakujje mu kibalo oba okivudde ng'ebagamba Nobert Mao ng'ebagamba Mbidde Mbidde is a good DP teyadda ngulu akokoka one statement teza mu politics okola ebintu byo nozanya politics wo ne statement yemwe solo kwerabiza abantu byonna byezokola buterevu kakati ekyo bwekityo bwe kiri opposition fe gye tulimu kati ekulemberwa abanupu teina busobozi bujjako jjajja kubanga enkya tewali wagenda kuvuma Museveni n'ogwo mu Masaka bonna bagenda kukwata that is timu ya Mpuuga singa tebeerewo singa Mpuuga kuba kyendowooza agenda kola total withdraw abalekera omukolo era nange bukyendaba naye abakubanga yenze tubadde tugugabana era omuzindaalo badde enda gufuna ku kifuba kubanga tetuganye aboogezi abasookawo be bakuwa niwankubadde omukulu yagenda okusembayo okwogera naye naye gukwata obifuumuule kati nga olaba kaani ka bedibwani ke kakola luli lwali lumbe nalwo ennyo kati kwabulako bubuzi kintu kimu bafuntu soja mukolo gutabe era Kyagulanyi yazanyanga pulo okwolwo namukkiriza kati ate yazanya pole teyagenda mu lutalo yayogera byakubuulire kuba yamanya nti obusajja nga bukambu wadde abanaye kuleeta abakugira mu mbeera eri gye bali gye bagira yes byali badde birala ate atya data embarrassment okubeerawo jjukira ffe twamutakirizanga nga byayogera tekiddibwamu kati kiddibwamu era kati kiddibwamu takola nsobi kati azikola abasajja bamudisikasi yes ate ebyo nze yabimenyawo ebyo byonna abantu bali bamutidde omutandikako kati okimanyi nti bwe watandika ekisinde ekyo nalaba story omusajja nga tatya kukwata kuwaya amasanyalaze eri eva wali ku bibiro wennyini kati okumanya nti biweddewo tunulira comment ezalinga ku channel ne ku TikTok nga zakyuka kati abantu bategeera kyovulaba lulu ya social media to skippinga video ya bijjo kituufu oba okoze ensobi ate oba ogenda kuwuliriza ki oba okoze ensobi that is rule number 1 individual trust nolaba comment nga abiri nga zonna tezisikyali ziri ezaavu kubanga bakkiriza abantu be bamu nze nabalaga ekifaananyi ekirala biri si bya bufuzi tosobola genda bukoma nsimbi nomanyira mubaka munno bwotyo gwokoleraani eri constituency ya kyalo tubembekereza abembekere si ye Kampala ogojidde mumoroka ya Museveni ojidde mu 99 za Museveni amafuta ga Museveni sori zoyambadde Museveni yazigula ati atoze kulangira ze Museveni eri nesi kubagwe Tilekeza Veronica au yasura step eyamanyi simu na dipi mutufu eyamavu ko sile twali naye mu biri ebyobufuzi ebikambwe yajja buzinga muganda wafudde nzokuba wanyumiza kali akantu ka wabasajja abagamba nti kati buli omu awanike emikono buli omu kuba munno sa alina pisto gisembeze fe bintu byonna tubikoze ebikambwe nkugambye zitosobola kunkuba lukiiko module eyo wakiri nze kennyini nkyekolera wakiri ne munkubiraawo naye nga naluwanye munkube kale mugende nedda my friend kati kumbeera za mpuga zemmanyi tajja kugenda
mukuziika era eyo nsobi y'amaanyi kubanga Mpuuga kakati is an institution kyekiseera atandika okulaga nti alina territory gyakola ki gyatwala kubanga ffe mu ERP Mpuuga twamunga Greater Masaka abeereeyo akunga Greater Masaka eyo erimu district nga 6 emumala okusinzira ebintu nga bwe biri emumala kati abasajja buli dakika ne bajja ne bakuvumira eyo yonna ne bukoma nsimbi yali badde abajjayo misinde kuba territory yeeyo kati oli omulwanyi we yamaha yamuyamba ki gwe bakomerera bino bintu bya lutalo kubanga Kyagulanyi ateekamu sente mu lutalo ateekamu sente toyinza kulwana naye nga toteekemu nkugambye toyinza kulwana naye nga toteekemu naye ku levo ya Mpuuga n'oŋŋamba nti omubaka we ate bamukubidde eri nedda ssebo ekyo sikkaanya nakyo nze n'omubaka naawe n'okkiriza olukiiko ne luggwa okuziika ne kuggwa omulambo mwali gusitudde wadde gwali gwa jjajjaawe kitegeeza ye yabayita nkugambye gwali gwa jjajja wa Kyagulanyi ekibiina ne kiyita omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo abeerewo teye tekyetaaga muyita alina obeerawo bulijjo aziikayo wekiri eyo damage gye bamulekera muganda wange y'amaanyi kubanga ekifudde bannaffe abalala abanafu one tebagala ku investinga mu intelligence ate nga tolina intelligence osobola ebyobufuzi kati oteeka opimira ddala embeera omukulu ajjira mu muddu ki kuba mutuukako n'oba nga olina gw'oyogera naye maama nnyabo naye tebagala kwawukana na ssente zaabwe kati ye n'amukusikira eriyo n'amanya omukulu ajjira mu muddu bweti nti omanye ekiriwo nti ye omukulu ebigambo bye biyitira mu ssennyonyi nti ye bagenda kukuba kakati gwe no deploy nga wali ku ground omwana oyo naye abasasulwa bulungi nnyo n'omuteerako emitwalo gya 5 ku simu ku ekyo kyokka kakati awo bafulume ebyobufuzi omulimu gwe gw'omusasulidde kukuwa intero nti kino kye omukulu ali mu muddu bweti kyekimusasuza omukulu ali mu muddu bweti kino kyekiriwo bajja kulwana kati ddira abaana 10 be basooka mu butebe bw'omu maaso babo naye nga totamanyi nti babo bakungu bazibazze ayogere ebyekisiro omwana amugyeko omuzindaalo basituke bano ne bana balala basituke omukono guvugaawo ate omulamu guba tegunyumye kati obusirikale bwa loopu nga bujjayo mundu kati nga terunyumye olwo kubanga oli mukungu wa gavumenti mukungu wa jjajja bakola resikyubo tebali ku ebyo bya kiyaye byammwe bajjawo omukungu wa gavumenti waabwe batwale tosobola era babikola eyo Masaka tosobola otufutyanka kuki tukukoze eki oli mu ofiisi yo ofwaki ofiisi ya lopu gye wali oyagala ogirimu kubanga omuntu kyova olaba Nankanyi Lubongoya musambi wa njawulo ate Lubongoya musambi wa njawulo ate kubanga Lubongoya ekisooka talina mpalana ya lubeerera ye jambiya yabeera nayo buli dakiika bwati naye si nnyangu yakulaba because this is politics onyiziza byokoze bikontana ne interest zange nina okukuba nange byenkola bikontana ne interest zo ina okunkuba ne kati bwe tutuuka awantu as leaders ekifaananyi kya diplomacy kiragibwa ebyokulwana biddangayo oluvannyuma naye wabaawo omukolo ng'ogw'okuziika ekifaananyi kya diplomacy kirina okukola ki okuvaayo kakati abantu abaali beesiga Nuupu ng'ate ne Nannyondo bamwagala mu Bukomansimbi
wabalekera kifaananyi ki nti takyali wammwe kakati ekifaananyi kye walekayo kiraga nti muleeta candidate mulala ku incumbent gwe mwasangayo gwe mutaaleeta kitegeeza si wa bulijjo bwe munaalwana ennyo candidate wammwe ajja kubeera wakubiri ku NRM kubanga buli candidate wa NRM waali kaabe Kampala Central bw'atawangula abeera woku buli candidate wa NRM waali kakati bannaffe abo mu bumpimpi ey'enzanya ya jjajja ye beneficiary enzanya eyo ze yanyizizaamu keggulu kulumba te munnamawulire musajja wo oli wasanyuka omutegedde eyakukyaza ate baade tebamutira ku kitebe bafuutu soja owa crossfire kali akampi bwe kati akati yagenze ku kitebe okuba live bino omanyi sanyuka yagala nnyo live bafuutu soja ade bamutwalaganya Aisha Kabanda yeyakanye bane munamawulire mu protecting bafuutu soja kati awe batuuse kakati munamawulire oyo yagenda namudwaliro yabono wagendera ku kitebe munamawulire oyo yagenda nambuuza ebibuuzo ebifu ng'alowooza bali banne kakati tebamuyisiza mu egaali bali bamugajambulirawo ku kitebe awo oba ani gwe yakyaza namukaluubiriza akasajja kandowooza kano akamaiti family tebaali basiba kasami kayasembyeyo kyaza ina ndowooza embuuza gye yakabuuzabuzaamu awo nga bwagezaako kunafuya eno bamugayitira awo baprotecting n'abogezi boogera ku muzindaalo eri bamuzoganya bafuutu soja bamanyi ku kitebe awo anti ze ate ze wandabyeyo ze banswaza ebyo omusajja balumba waaki nze binadde mbimanyi era babadde bansuubira kuba Segirinya musajja wange naye okuziika Segirinya neetaaga miliyoni 2.3 kubanga Kyagulanyi agenda kukozesa 4.5 just mu kuziika agenda kukozesa miliyoni aga siga nti aziwadde family wabula protocol ezisooka okulembere ziri emabega protocol ye okubeera safe kati zireetaaga miliyoni 3 zimmala nujja bali basajja tuba tujja kwenkanya evvumbe wadde ataddemu 5 naye balumye munamole nenga ndeka kati ddala bana basajja kiki kye bali bayaye nze nkubuulira bwolaba politics wa music era ebimu neeno okiwulidde so mweye embeera atajja kuddayo yandibanga atajja kudda ku kitebe ze producer yo mukwano gwange bwe bamala okukyaza namugamba namugamba gwe enkola gye mukolamu eyo presenter ojja muleetera ebizibu oyo presenter ne mu studio bajja mukubiramu kubanga nze yafuna omukisa nga yakyaza nze nga n'obukakamu bungi namumanya nti ono obunafu bwe buno sijja gwa mu gaapu ze n'ensalawo nemalako program naye kaali kyaza omuntu omulala namubuuza nga bwe yambuuza bagenda muyiwa amannyo sekubuulidde kubanga yali mufu nnyo ng'ekibuuzo abuuliza mu lutalo nokannayibannayi munamuwulira ekika kyono mu program bwetyo bweri kati bali bwetyo babisetinga ate ekizibu kyabwe bwe bamala ate ne babusalaasala ne babutambuza jukira erinnya lya program siri erifa gwe bakyaziza newagituddemu yennyini ebibuuzo byabuuza yakyazaako omusajja amutako jja kagato simanyi oba omumanyi abeera nnyo ne bakasukwabo yali tamutidde mu studio amubuuza talina puruufu talina webala ennyo kakati nze yagenda nambuuza nabuuza ebibuuzo ebifu ate nagenda mu bulango nga bisigadde awo negadaye nagudde mu kikino kakati tukyaziza ono eyayita General Bigirwa Moses era amanyiddwa nga political failure katukomewo mu bulango nomugamba akoze kiki nengamba omusajja ono abadde ki kakati egaali kasa yagiwulidde alayika yatuuya nyuma y'abasajja bebakulumba abo osooka okutuyana nga tewali n'omu yakkubye wabwa kyabasooka okugamba aveewo anafunye kibi aveewo Aisha Kabanda yagize banaye mumuleke banaye bane mu protecting
nze nakitegedde nti olumbe lujja kuba mweri enfujjo kati Masaka Mpuuga sigenda mukubira simu kwogera naye ndowooza byalina okukola abimanyi era yeetaaga okulaba obutambi buno bwenjogedde ebintu by'okukwatirira ssente asooka abyejjemu olutalo luli esente kyova olaba America super power sente bakuba migi emu ne bagiteekawo wansi naye nga ya milioni 15 eza dola nga ze basudde wansi tama ne bano ba agent simanya CIA simanya bamukwatidde ku China sente ze bateekayo mununulayo information yaabwe olutalo lwa sente kyovula bajjajja atukoze eki atulemeddeko wano yategeera fakita y'esente ateekamu ate nga yalina ne factors endala jeno bijula ndoza tukome wano sebo mbeyanziza nnyo nzijukiza abagoberezi b'omukutu guno nti ngenda noonya obubaka bwa parliament bannaye mukirize tugatte amaanyi mu nsindike mu parliament nze nesiza social media bannaye siina walala wengenda kujja sente okiwulidde mugirize mu nsindike ngende nange ngatire okwo yes mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebalire ddala yabasajja alito basomera ku namba yabamu baba jetaaga okunyumyamu nawe 0772 84 9088 ne 0704 965 446 enamba ezo zombi oba ontuuseeko bulungi tweyanza nnyo tweyanzege wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.